Bannayuganda bangi bwe bagula ebintu naddala ebyokulya n'okunywa tebeetegereza nnaku za mwezi lwe byakolebwa na lwe biggwako nga kye kimu ne ku bipimo naddala ebyo ebitundibwa nga byapimibwa dda. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga ki Uganda National Bureau of Standards UNBS kivuddeyo ne kitegeeza nga bwe kikizudde ng'ebintu bingi biteekebwa ku katale nga tebituukana na mutindo omuli sukaali, emigaati n'ebirala. Waliyo omuntu waba atunda ekyamaguzi nga asalako ebipimo byakyo n'abanga aguza bannayuganda ebintu ebitatuukana na bipimo. Yubosa okumanya kino egamba kiddiridde ebikwekweto bye bazze bakola. Bizze bitulaga nti ebintu ebyo tebiwera. Oli n'agula omugaati ekyamazima nga agamba agula kiro naye nga tetewera ate nga akasente k'oba osasula ke kakagenda mu kiro. Omwogezi w'ekitongole kino Sylvia Kirabo agamba oluusi obuzibu tebuva ku bannannyini makampuni gano. Naye oluusi abasuubuzi abamu bakwata ennaku ezo ez'omwezi eziyiseeko ne bazisangula ne bazikyusa ne bakyusa bakugambe wabaddewo nti gwa 7 n'ayongerako nti no gwa 9. Agamba ate bwe kituuka ku byokunywa n'okulya bangi bye batunda byayitako dda. Abakungu bakakasa tekyamaguzi bwe kiba kyakulya ne bagamba kino kirina okubeerawo mu myezi katugambe ng'ebiri. Emyezi ezo we ziba ziyiseeko ekitegeeza nti ekyamaguzi ekiba tekikyali kirungi. Ono asabye bannayuganda okuba abeegendereza ku bintu bye bagula. Nze naawe abagula ebintu bino bye tukozesa mu maka gaffe, mu masomero, mu madwaliro wonna, tiwoba ogula ekyamaguzi kyonna weekebejje nnyo olabe nga kakutiya tebakajingiridde. Agamba wadde ekitongole kikola ekisoboka okulwanyisa omuze guno tebasobola kukikola bokka nga tebayambiddwako bantu ba bulijjo. Balinda mu kiro butumbi mu budde ne batambuza ebyamaguzi naye ababagulako bannayuganda bwe bagenda okuguza bannayuganda. Kyova twagala eddoboozi eyo ey'awamu nti buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Wadde ng'ebintu ebikakasiddwa biteekebwako akabonero k'ekitongole ki UNBS waliwo obukolero bw'abantu abaawansi abatafuddeyo okwekenneenya mutindo gwa bintu byabwe ekibaviiriddeko okuteeka ebintu ku katale ebitatuukana na mutindo. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.